puliriza emboozi ya Ashakama engeri Mutolo gye yamuzaalamu omwana n'amala n'amwegaana. Ebintu bino binkanze era nga mbirina ngenda kubeera nga tembibatirawo. Akukalenze mu kusooka nali manyi byakusaaga nti bakola content okuva Ashakama lwe yava Saudi Arabia, yava Dubai, Saudi Arabia nadde Uganda. Bwe yadde Uganda nyina okuddamu okulaba Ashakama ng'alina Mutolo bakola skits munnaye gye byaggwera nga atolowooza Ashakama tebaamukuba pena, Mutolo teyamukuba pena n'abeera nga tamuzaalamu omwana. Era wiiki ng'emu eyise Ashakama yavuddeyo n'abeera nga ate ayogera okusinziira ku ebyo byali bitambula, ensonga z'abasingo maaza zaali zitambula, era nga Ashakama yavaayo n'abeera nga ate ayatula ekyama n'agamba munnaye omwana ono gwe nnina mwana wa Mutolo. Munnaye Mutolo yanzaalamu omwana era Mutolo oluvannyuma lw'okubeera ate yanzaalamu omwana n'amwegaanira ddala, era okuva olwo baayawukanira ddala, buli omu n'abulookinga munnaaye. Era nga wetwogera Ashakama singo maaza mbina maaso awo ngenda kubeera nga ate mbikuteerawo, naye nga ate ne Mutolo yennyini avuddeyo n'abaako byayogera muganda wange. So tuula kali tagenda kubeera nga tembi kuplayingira like nga video sharingirako abalala comment section wansi awo twesanga, era ne twongera okubeera nga tuwuliziganya ku biki ebibeera bigenda mu maaso, nebeera nga ate nfuna saidi yammwe ng'obeera olowooza ki of course ku nsonga z'embeera mbaleetedde, naye nga kansuubirewo buli kimu kitambula bulungi nnyo. Saidi eyo bakadaama ne bassekadaama awo ku ddungu abalabira mu ggwanga Uganda ne Africa yonna okutwaliza wamu, kansuubire buli kimu kitambula bulungi nnyo malidadi sana. Saidi eri mu America y'omambuka n'ey'omaserengeta, saidi eno Europe ne Canada anammwe kansuubire buli kimu kiri malidadi sana. Tuteekeko mu ssente Sheikh Ashraf ono omusomi wa dduwa, munoonyeeko buli kimu kijja kubeera nga tekitambula bulungi nnyo malidadi sana. Kabateewo video zino ate oluvannyuma mbateerewo olutalo lwa Eddie Kenzo. Eddie Kenzo naye tebinnagwa, yavudde n'abeera nga ate alumba Bobi Wine era nga yayogedde ebigambo bingi nnyo nasobodde okubeera nga ate mbikupuleyingira, era yazaalayo nnyo azawi kakati no bimukyukidde, era nga mbiyina mu maaso awo buli TV presenter, ama TV, ama radio, abayimbi, buli omu ali mu kubeera nga ate awa opinion ye ku nsonga ya Eddie Kenzo era nga bamukuba bubi nnyo. So bino beera ngenda kubeera nga tembe baterawo mwongere okubeera nga ate mulaba biki ebigenda mu maaso saidi era nga nabagambye comment section wansi awo era we twesanga ku nsonga za Eddie Kenzo, era tukiire wansi awo tubeere nga ate tuwuliziganya mpola mpola. Kankomo temubaawo era abakazi bemuzaddemu abaana then after ensi netulaba nga ffe abantu ababi. Ekituufu tuvumirira abasajja bazaala nga si beetegefu, naye nammwe abawala mweteeka mu mbeera y'abasingo maaza mu bintu by'ekisiru. Gw'ozalira otya omuntu atakusabye mwana? Omuvubuka atakusabye mwana ali bibye, gw'osazeewo ofuna olubuto omuzaalire nga tamukusabye, bwamwegaana ng'ovaayo ng'ogamba aganya okutuukiriza obuvunaanyizibwa bwe nga taata. Bannange bagamba enywera yerima, kati nywera muganda wange okuza omwana. Ekitegeera Mmanyiza omuntu we mba muzaddemu omwana bulaaza tekigenda kuvaawo, tekisobola kuvaawo. Ne woligenda ku mawulire n'oyogera kino kyo tekisobola kuvaawo. Omwana ne waba avudde mu bulamu bw'ensi kyo tekisobola kuvaawo, tekisobola kuvaawo. Just gwe kyoba olina okukola kuwa muntu respect, and that's the respect I've been giving him. Nze tonsanga ne ku interview nze zembadde nkola nze nga simwogerako bubi, senyonyolako nnyo. Olowooza lwaki mbadde senyonyolako nnyo? Because manyi gye buva ne gye bulaga ye taata w'omwana wange. Osegeera nze kyobulaba kati baganda bange nze nadda wano waliwo n'omwana bamusejozejoze, kati soka olire bad news eno. Iwejoro kwenda byonna leka mbikole nabanisha bambikole nawaba noyenda kwiyoyoroke nabanisha bankikole. Let me lead as you follow, Girl, nice and need your love. Let me lead as you follow, Girl, nice and need your love. Ashakama kana kayimba akakuweereza bano si bayimbi balakijale. Wowulizanga buno obuyimba osobola okufuna abantu abatuufu, tozaaliranga musajja nga takusabye mwana. Class. Ashakama, you had class and you still have class. Told damuna kuddawo kuwuliranga mu mutima oyina ekikulu oba ekikosa, you still have your class. You deserve better. Likawana akato oli kalungi. Umwana omuntu asobola kubanga akwereeza ebica bw'otyo. Ate ne we yatudde mu kamera n'ayogera ati wandi mu replies, they would have kept quiet. Sirika.
Ffe tubaddeko n'emisontwa gy'abasajja tegujjangako wammwe tegukumanyi nnyo kwati ne gukwatagana n'omuntu gwe gutamanyi mbu bakusaanyeewo obulamu. Tebannatuuka gwe nakwagala kusaanyawo naye ng'ayagala okusaanyawo taata wa mwana we. Tonnabirabanako n'agulirira bakutte. Mwalabye ekimmwe bwezijalo ne mbabuulirira nga mutandika okuleekaana nange. Musimanyi oyo yalemu amaka. Ate ngambe yalemu amaka yalina okubuulirira kubanga gaamulema amanyi ebiriyo. Omuvubuka omuto ayinza kuprovide nga kibonna butunula ng'obulina amayute mu bitundu by'ekyama ng'era mudda ku buvubuka buto. Obuvubuka obuto mubuviireko ddala completely and awesome. Munoonye abasajja, real men are there. Kati ng'omusajja atuula mu kamera atandika okunjogerako nze. Sinza atabalukira bwerere nnyinza omubalukira naye nnyina alwala okutu. And actually sinza mubalukira I can't reply even. So kulika. Firimu n'ogifiiramu. Nanze bwe nkoowa. Sikulimba nayisiddwa bubi nadde ng'aboogera ku kaganda kange. Ubireka gwe ne Asha kama emba mwalemagana asigala gy'oli naye ali gy'ali kyekyo. Teweetaaga kunnyonnyola. Zubeda addo omunnyonnyola akola tatandika okuweereza Asha kama amata. Ana abasajja mweddeko. Ezo video Asha kama sozitereka naziplaying omwana agamba bwa taata we yantyoboolanga. Mulowooza guno omulembe gulinga ogwedda guno ogwa digital. Taata wawe yantuusaawo ng'agamba abantu nganze bwe yannyamba okunjagala nganze bwe saayina lugendo. Abasajja kamu bakole batya. That motherfucker will use you and go better use him before he uses you. Olaba naye gwe ku maddugo olina gwe aliraba obulamu buzibu emyaka 2 emabega. Abalinga beeyita abaakabi waneeno be bafeeri yakati. You failed mu buli kimu. Hadrake. Mwagenda mu shadow ban. Shadow ban ne baako n'obufumbo bubo balemi mwenna. Nazwa Shamia yasookayo obufumbo ne bumulema n'agenda mu shadow ban. Dr. Alima naye bw'atyo n'agenda naawe Asha kama ogoberedde. Mulaba mujja kakasa. Mukole nnyo empisa mwefuule mbu mwawukana ku bakazi abalala. Eno muliwa. Mulabe oba muwulira mutyanga mulaba abakazi bannammwe buli omu agumire waali bw'oba saawa eno oli maziga kaaba bakalega kugwamu naffe gye muli gye tujja gye muli gye tujja kati temukaaba nnyo tutiisa temukaaba nnyo tutiisa mugira muguma mukaaba nnyo kati buli omu kamuwa amagezi. Naziwa Sami tokkirizaako ka Arafati kweyagalira mu nsi ye mujoli mukawo obutwa. Nvuuka mu obutwa yakwononera future. Walina wana abasajja abakwegomba abalungi banaye mwana gwe wayolesa empisa ku app eno. Nga app gwagikera muno ogisimuza olulimi. N'ogigaza ekisumuluzo ekyo toyaga abaana bawogalira ku app kuno. Saawa eno sajja kakweyambululamu ne kakunaabiramu. Ne kakuteka mu shadow ban. Ate omusajja amuva kuba ebisiraani. Nekakwebakako nekakulekera omwana nekakuba ne shadow ban eri malu ku boss kakuda kule leko ti omusajja okweyagala nga yakuteeka ku shadow ban nakuzala muno omwana Asha kama gwetobako kyokola mutoolo weebale nnyo bwoba ondaba nsindikire naba ya mobile money yo nkusindikire sente omwana oyo Asha kama nga yatukinabbukako kuno ng'oyinza olowooza omusajja oba gwayagala afaanana atya. Saa kuno mukera tuoganira gwe ne mutoolo katubayambe tutya mutoolo bwawoganira sayidi eno gwe woganira sayidi eno ensonga zammwe zigenda kuggwanga mwenna muli bukunya mugende muzze ku ffe masimu zaaleka popular mugenda kuba musolovizo nsonga zammwe kati mwenna mutunnyonnyola lulimu alinga mutukweka bakubuuza omwana buli omu yalinga yeegaana munne kati saa eno mubitunnyonnyola tukole tutya twalina akaseera twali twagala obbimanyira ne mugaana obbitunnyonnyola kati saa eno tukyayagala tuli kulindirira mwana Phoebe gwe tulindirira tetwagala diversion ze muleserese ezo tuli on due waiting for Phoebe's baby temutuleta mu diversion twagala kintu kimu
mwana afibi olale twamugamira mujja mu kamera kate gwe omulala yani asiya mukwano totwetugako lwaki omukyala wamutuusa ku kintu ky'okubeera single mother nga yali akyewaza ebbanga eddene waliyo omusajja yali yagadde obeera single father lwaki okyetoolooleza nnyo ku mukazi nti bw'omulekawo abeera afuuse single mother ate omukazi walekawo omusajja aba si single father twali nti ffenna twayawukana ye single mother nze ndi single ki tulabirira mwana alina obujulizi nti sirabirira mwana gw'olina obujulizi nti sirabirira mwana okusinziira mu bigambo byagamba ne we yakwetaagira nga yagala ssente nakubira essimu tewamufaako yali ayagala mukolere ki kye nasobya awo nkikole kati yali ayagala omuwe ku ssente asaamuwa yagamba tewamuwa kati waliwo ebintu ebimu byesaagala kwogerako of course ekintu gwe kati omukazi asobola okugaa nti ngenze kuzaalira mwana wo n'ogana omuyamba kati aba social media omuliro gwe bakuma bandabidde eddala nti nze ndi kisajjasajja sirina makulu yadde sitegeera naye nange ntegeera tosobola kuŋŋa nti ogenda kunzaalira mwana neŋŋaana okukwata ssente okukola ki niwemba sirina era nkuwa kubanga mamanyi ogenda kuzaala ki mwana wayi kati social media mbadde njagala etunulire side bbiri weba eyagala okutegeera ebintu bino wenaye badde bagala kitegeera nakyo it's okay wadde obaweereza kasente akabayamba nga famire nakomadde obaweereza ssente oba nakomadde obeera nabo oza nakomadde obeera nabo byonna bibiri olekere wabeera nabo nobawa kasente wiiki 3 emabega abantu nyingi naye zibeera nti nnyo nga mukwatagana n'omuntu nga omukubira essimu azikwata oba oyagala okwogerako naye akukwata kitegeeza senga akuwa time essimu n'azikwata ne mwogera bulungi na bino byonna tebyandibaddewo kituufu kati kankulabeko wano ku meseji ze nakomadde omusindikira meseji nga 24 ogw'omusanvu gwe twakavaamu nga mugamba ki if you get time please call me kati eyo gye nasembayo gye endala yeneegamba etya hey muli mutya kitegedde kitegeeza nti muba mukolagana bulungi ate ndaba yakulekana ku bulutini taziddamu mu bufunze tayagala kumanya so kati osika ekintu nga tekijja kireka Kenzo mutuufu nnyo lwakuba ebituufu bye bitadde ku kibuuzo ekikyalo naye nga mutuufu nnyo lwakuba kukigenda mu maaso ekyo si ansa yakyo naye nga ebyo singa obituuza ku kibuuzo ekituufu is very right ye yambuuza adda mbuuziza ki bali bambuuza ku nsonga za Zawe n'abayimbi okuvaayo okuteeka eddoboozi lyabwe kakati I think Uganda eno lwakuba nti abantu ekintu kyembi bye twayogerako luli wano so tugenda kukirwako abantu tusaze ne tugenda mu camps ezaki ez'enjawulo naye twerabya nti tukyalimu ki mu Uganda kakati ekisooka ba public figures baffe ffenna tufune abaana abatukolera research tumanye ku bigenda mu maaso muki mu ggwanga kale ekizibu kya Uganda ng'ovudde ku balumbagulu ku bukulembeze ekizibu kya Uganda ze ssente ezifuluma mu mannya g'ebintu ne gatakola ebyo gezifulumiddemu kyova ne president yagamba nti yazudde nti mu paalamenti awo olwo ssente ezikola ki era ne wabaawo abakwatibwa nga bakugambye nti nno mukyala wakakiko k'eddembe ly'obuntu baamugamba nti okuyisiza obukadde bwali 7 bw'oyagala gamba tugenda kukuwa kamu mmeka ate we kajjanga kamu ate naye tukuweeko 4 kati awo tewali Museveni yadde tewali Museveni tewali mwana we
tewali mukyala we, tewali aliwaawo n'omu. Kakati kyekiraba bano beda kye boogerako Bobi Wine tumugye mu question eno kubanga ye agenda tutabula. Kyannemye otegeera nze n'omuntu. No waliwo omuntu gw'olina okujja tumugye mu gundi eno, tumugye mu equation eno sobola okumuvinga on. Nga bw'osobola okusanga ekinnya ekiweteewo n'ofuna omukisa kamera n'ogamba naye nze mmeeya w'ekyengera nga sikutegeera lwaki tokola kinnya kyaffe. Kyekintu abantu kye boogerako. I'm wondering singa ebintu byetwogerako tebyaliwo, singa ddala nga bwe ddagala nga gye liri mu ddwaliro, because abantu beboogerako babitwogerako gyebi. Ate kati bambi bano abayimbi we bali sitaaka wenjagala obbategeerera. Eddagala mu ddwaliro teririiyo, naye bo balowooza pulezidenti yagaanye odditeekayo. When they speak nti mu ddwaliro tewali ddagala agenda bataakinga president. Naye obanga olina information nti ne ssente zaafulumizibwa, naye wakati awo ddagala ne litatuuka butuusi, kati wojja okutegeerera nti kitegeeza nti bwe nteekera mu ddwaliro temuli ddagala, basi kubye pulezidenti akiri mpa nyamba ku pulezidenti kukola mirimu gye. Kati yawe tusabira abali nabo mubayambeko to make that research. Ekyokubiri, abagenda ku kkubo baakola ki? Baagenda ne baplayinga role yaabwe. Nze mu ndowooza yange olunaku abaana lwe baagala okulumba palamenti yajjula to capacity. Abaka ba palamenti mu bigambo bye baagala bannange enguzi tugyogereko kiveeyo kubanga tutandise okufuuka ekisekererwa. Omulimu abaka ba palamenti bo baakola ogwabwe era ne babiweereza eri bakama baabwe. Kakati now the question is abaka ba palamenti betubadde tugenda olumba boogedde, kakati mmwe abaffe mwogera ku ki? I think it is a very simple statement. Gwe experience ye litudda wanti yange eri ku kkubo. Taliyo nze kintu kimmenya bwongo nga nze banene era bannanga abasomesa abatusomesa banne Mukama Katonda abawe ekimusinga okwagala. Kuba mulimu ekintu nga kyolaba kiri very straightforward. Naye olina kijagolinga nakitwistinga nakomboza kiri nakola kiri noyadda nga gweyogera naye musiru ekisooka n'ekisemba era nga tolina kyogenda mutegeeza tegeera. Kati naye mu byonna eno ango nayo nnungi esobola okuyamba kukolera diversion ennungi buli bw'okiteekamu bubwaine bwoti. Kirungi naye tekiyamba. Naye nze kyendi very sure ne bwe omanyi kiringa enguudo ezo ze bakuba ebiraka ne bateekamu ettaka soka ne bateekamu ettaka ne bajja ne bakubako ekiraka kyaddaaki newe giba myaka emeka oluguudo mba mujja dukola lujja kwabika lusaanewo mumale mu lukole. Nti ne wemunaagamba nti Bobi Wine siwagira Bobi Wine sikiriza mu byakkirizamu sikola kiri naye ng'ekirwadde ky'obuusa eddagala wali ekizimba kitokotera wali naye ng'oyagala weeweetaano wabbali ekizimba kigenda mala kyabike oba mwagala oba temwagala. Kati bwe kiba nga kyekyo kyekiriwo buli omu asirike buli omu ayogere byayagala paka we tuliggusa ensonga era tulibeera wano okugamba ti situwayogera kuba ekituufu kyo weekiri. If only we were just planting things that do not exist, wandibadde ogaana musajja mubaleke kuba kiri nakyo tekiriiwo twagala teekawo kintu kitaliiwo naye ekiriwo kutrayinga kwerimbalimba nga ffe abantu twerimba. Buli omu alina eddembe okulaba ebintu nga bwakola ki nga bwabiraba kubanga gye bujja mu maaso engeri gye kirimu omuntu akyambadde olajja kugambayo otandise kati olinganga akolimira omuntu oba ontegeera. Naye era nzirayo okutegeeza baazawe abasazeewo okwogera abatoogedde ensaba mubaleke kubanga aboogedde tetunafunamu kati temubasindiikiriza. Anti olaba kye nabadde ngezaako nange okuexplaininga nti buli omu ayitayo kampu ye kuba baba bamanyi ebizibu byabwe. Okitegeera ebizibu ebiruma bannamawulire tulina ebizibu ebirijja eno malwaliro nguudo naye mulimu ebitutukako directly nti ebiruma abayimbi gye biri ebyabwe mulimu ebiruma bannamawulire ebiri direct fano tulina n'olunaku lwa bannamawulire naye ne betuyamba okutuukisaako services ng'abayimbi nga bannabyabufuzi ng'abantu abalala. Even we are celebrating obanga tutandise journalism is not a crime tebatuyamba naye singa tutuuka ne tuclosinga lwe bamanye omulimu gwaffe gwe tuzannya. Kakati ffe we tutuuka naffe okwekubira endu tuzeekubiranga ffe wadde nga tulina ebirala ebiri gundi but that day n'abayimbi we balituuka ng'ekizimba kati
kirese waliwo akakantu akakajjaawo problemu y'abayimbi abo balaba ate wakati mu kubanja ate babangisa bawagizi baabwe bambi. No, that is the problem. Babangisa bawagizi baabwe. Kati abawagizi baabwe batuuse beetaaga bo baba babangizeeko. Kati omanyiiza lwaki njagala ekintu kino kitegeerekeke mu bulungi omutali kusindiikiriza nti bakibumba kyagundi bagenda kukitegera kubanga balowooza okuba muki muntu waabwe. Kyokka nga bakibumba kyagundi be bagenda okukozesebwa mu tayimu etuuse ng'omuyimbi alina kyakola ki kyayagala. Kati kino ekintu ffe tulina kitegeera butegeezi mu bwakyo. Kyeva nagamba nti nsaba tukube layini wakati w'ebyobufuzi ebyokukyusa obukulembeze n'okukyusa obulamu bwaffe bwe tukola ki bwe tulimu. Tesaazi mukale tuba tuli mu politics. Tuli mu politics wa kukyusa obulamu bwaffe mwe tuwangaalira abaana baffe mwe babeera. Nti tekijjaako omukulembeze wa ggwanga okugamba nti bannange ekkubo lino okusinziira mu budget lwako tetwagala kusoma n'ebino ebintu gyebiri nti baatugaye kati saazi bali mu kukola kkubo ly'ennyana erikuba paka zana okusinziira ku ssente zo baatugambye nti baafulumya biliyoni ezifaanaganako bwe riti ekkubo kati saazi terinaggwa naye liyitiddwako omwaka go libomose ekyo tekijjaako bukulembeze tekina we kiyingirirako President Museveni tekina we kimugirako era tekina we kireetera Bobi Wine tuula mu ntobeerani ya Museveni kati it is just a matter of ekyo kitugende mu mutima mu bulungi naye obuzibu bwakyo nti naffe abakireeta tubavuma oba ontegeera kati tuyinza okumaliriza nga bazze mu defense ne kati it is just a matter of bategeeza nti ekyamazima ebizibu ebiri mu ggwanga muno biyinza okuba tebirina ku bukulembeze naye biri mu ffe abaweebwa omukisa okukola